Museveni okimanyi gwe wennyini mu katabo ku wali vice president vice chairman wa military council ku mulembe gwa kufa wali ova ne mukyala gw'ekireka ne musanga mulikuro nebabatuuza wansi kyakulumera okyogerako mu katabo droni zijja bano abajja okukwata tebategeera bo bali ku kimukwata waba agaanye eliminate program kitegeeza oba gwe oli kukikwata nti yaliwa ADF kubanga bangi abaani abaanakubeera bali mu gavumenti waliwo alina amanya g'ekisiraamu agaba ebintu ennaku zino abadde ggulu lwaki baganda abasiraamu bagabanyi sali musali yafa bwe yagenda bamuleeta kimuli oba ekkoodi kampala tebamutwala mu kyaki tukomye okumpa the flashlight in Uganda awamu na bitete okutambula nabo twebazinza nnyo mwebale ddala ate mwebale okutwagala tusiimira ddala manyi mu kubeebaza kuno Muganda egamba entasiima kakati zirina okubeebaza kuba we are what you decided to make us what we are today but mbeebaza nnyo kuba nti waliwo show era onalero program zino gena taka kuziraba ku show gye bayita Be Nice Show in London. The programs zetukola zonna bagenda kuziteekangako ate naawe bagala kukyazaako nga tutudde wano twogera naye ngaoyogerako n'abantu beeri ab'ebulaaya as a motivative speaker era omukyala bamuyita Saawa podcast yakoleko the program. So Sarah, next time honorable endete tugenda kukola schedule tulabe nti when we are going to be having these programs running live show London direct what you are motivating yogera ebintu n'omukadde n'agamba nizo okugamaka gamba your words they promise us that there is tomorrow ngabotero gamba tugenda mu Uganda empya tugenda musenange simanyi nibo nkambe tumwebaza nti no oli governor waffe ate meya w'ekitundu kyaffe ekya Emakindi. Who am I to be with him today? Kisa kya Katonda ate mbebaza nnyo olw'okutwagala bonalebo eggwanga likaaba musaayi eggwanga litambula musaayi tulowooza musaayi it's the only the nation buttons of tulowoozesa ffenna tuli basibe otunulira omusirikale booti oba olowooza bagenda kukwata oba kukimi kwegamba we are not thinking positively basing on the situation that around in the nation nega we are because you are. Thank you so much for having us. May the Lord Heavenly Father bless you nga tugenda ku programs zaffe abasuubiza mwina abali mu diaspora abali mu Kampala abali e Makindye ate mu mwina gold naye tebakimanyi nti balina gold naye bakama abo bamanye nti balina gold balina gisima maama yakuzaala yakwadde obulamu naye omukyala ng'azaala omwana oba afa oba mulamu yebanga obulimi omusaayi oba omwana muzadde nga mulamu omusaayi okuva mu mukyala ng'azaala oyinza n'obutaddamu oyinza n'okugamba nti bamaama era otaddamu okuyisa abeera ate bamulongoosa bulongoosa bamugjamu ne bateekawo kibuba oyina maama wegayiri that you have to be nice to everyone and every time. Ate wali awo wenyini yes ezo kwanga mwemanyi kwanga bwova ogenda wali corridor onalinyanga paasi oba 84 mitwala modern nasula pati oleve pati nobalawo basi biringi omukyeusi waliwo bikuhali paaka yogedde ebyalo kugamba oyogera ebintu nze nenewuunya ndirijjawo naye nga yeyesite tulimu naye nga batuti naye awo nga kumeide hospital awo nasulanga kati awo namanyiwo pake corridor wali bannayuganda basala nnyo ebintu
osobola okufunirawo paasi nekutwala emodern rail station novaawo nogenda wali ebaasi egenda ekyesi olekati bridge wenyini baasi wekoma kati amate nolinnya endala negenda wali ku kisambo kya Fulamu Chelsea ogenda etotamu maseneyo nanti manyi ebigambo binakwaga ku kintu kino nti tebirimu lamenting kale twalyanga bwekiti ebigambo bino they encourage omuntu abantu baffe abo abali eyo Bulaaya bayize ebintu bingi nange bwetutyo bwogatta era oyo bafuna experience era eyo programu eyo tujja gitwalayo n'abali balina lwakuba nti ffe wano tubanyooma ono omukulu yabanyooma yagamba nti ojenga emirimu gye bakola ekyokusooka bayiga okuba saavisi abantu bayiga okumanya nti omuzungu bwakusasula ogikolerera oba ali okoleddeko e Bulaaya wano tuli slow muliki awali wano abantu 5 wali wabeerawo omuntu atandika program okutandika motivative speakers z'essaawa zino neerabira program ebyandeese bivaako nempuliriza byogamba naye kati nze namba wanyo respect nababeeramu nnyo mu America, London, Australia ate nze Katonda yampa ebyo sibaddemu nga ndi meeya ate kati oli meeya togenda kumalayo nsi yonna era nina ensi zengendamu nga ndigala sigenda wakukiika you go to discover your benchmark temumpala na bannange meeya apanyamu nange mukubidde ekikuuma n'okuba kikaki eyo british ebagiyita british enyambala ya kibritish bagitendeka n'ogitendeka wali waffe osanga omuntu mu parliament ng'ayambadde empale yabikuubo olugiro nga bamutendeka batulina enyambala just be nice to me alright tugenda okutandikirawo meeya kakati n'olwensonga eyo ekikulu kya byonna nkwebazaako recently awakyaliddeko jajjano webale kujja noleeta obuyambi bwaleese beithout surprisingly mu nsi yonna eya Uganda kankumanyira abakatukyalirako ayasooka the gladiator Bobi Wine yazze sajja yakyaliddeko Bobi Wine n'agamba jajjatobolomu ayina prostate cancer mwena abatulaba tuliko contribution okulaba nti asobola okudda engulu so anything you have please contribute with us ajja kubaawo mu nsi yonna owokubira alio gavana ali hajj wemaki mulyanyamu yefu wasoose okujja abantu ngaabo munsi muno ng'ebintu byonna bigerebere eddoboozi yo n'ebigambo omusajja oyo gwe nakyalidde yagaba Williams musajja omwoluga nnyo era si be bano abantu nti ajja buzikuvuma Museveni n'avuma Museveni era olwamaasukula Kyagulanyi pulezidenti waffe alimu ensonga abantu bangi balina ekibira ky'ebigambo naye nga balina eddungu ly'amakulu balina ekibira ky'ebigambo balina ekibira ky'ebigambo naye nga balina eddungu ly'amakulu bantu batono nnyo abalina eddungu ly'amakulu nga balina eddungu ly'amakulu nga balina ekibira ky'ebigambo manya nga balina eddungu ly'ebigambo nga balina ekibira ky'amakulu abasinga okutegeera ebigambo ebyo mubitegeere nze era kusomesa omuwendo n'ekyebbeeyi kati nkusomesezza bantu batono nnyo abantu bangi balina ekibira ky'ebigambo naye nga balina eddungu ly'amakulu eddungu olimandigatala oli n'ayogera nga biri awo naye n'ayogera puroguramu n'agimalawo kati oli najja n'ayogera ng'alina ekibira ky'amakulu naye ng'alina eddungu lyayogera ebigambo bitono nakira tolina ano mugenzi nsanvu najja nga n'ayogera ebigambo omuzungu yagambira mwana omwana solobwekyo abantu nga jajja Nuuno atunda eggulu yamutuwa abantu batono kusagala kuyiba abantu bafuna omukisa nammwe ne mubakyaza bafuna omukisa kubanga bino biringa musambi wa mupiira omuntu ayinza okuba tamanyi mupiira nga obola bwabo kati ono ab'Ebungereza bamumanyi kapiteeni wa England era kapiteeni wa Man U naawanyi wali wafa musimbu yefuna omukisa neono Magwaya ayina omupiira tabuna kyamanyi nange nga nazzeeko okutraininga nemmalako olubuto kusamba wa naye afuna omukisa asasula naye nga abaana wano awanyi mukesisi noteeka wawula vita awa Magwaya waali
bajja bamutwalira mu kizungizi naye abangereza kye batusingako bamaketinga ekintu kino awo tugambe naffe tujja kwemaketinga nga banauganda bamaketinga ng'olyako nze mu ddwaliro sisangayo ddagala nesasulira nze ensi yange kikyenjirabako bwe bakulaga ennyumba abo bonna bazimbe zamu ensi ogifiiringa nga ffenna tulina opportunity bwenoosingako obusinzi kugamba ffenna nga tulina equal opportunity mu byensoma era bwe mba nasoma nengenda okusaba omulimu ffenna tulina equal opportunity naye wano mugenda okusaba omulimu nga mina tiyadda dda mu bitongole tibawa dda lisiti naye nga batuusiza mukolo okulanga kati nze njagala enti ati kati opportunity zezituleetera okwagala ensi nti mu nsi ezo bwoba n'okusoma kono n'ebundiyo omukisa gwokukweyirira wano tebiriiwo sekugambye omulimu gubaawo nga bagulanga mu mawulire naye ng'erimina tiyabadda mu public service bawadde abantu kati tosobola kungamba tusobola okuba nga babikulya bano gibirimu so ekyo kyekireetedde guli omukisa kati bano abantu baffe abali ebungereza olumala okufuna empapula alina opportunity efuna omulimu n'amazeeyo ebungereza emyaka nobasanga ku bisaawo nga munauganda munigeria muki nomusanga mu ddwaliro ng'akola alina empapula ze ezimukkiriza okukolayo akola mu malwaliro newakubadde gwasekaakiro tabulamu naye wano tetulina opportunity ezekwagalire ku ki ebyatu bya bino mpankuwe ate ng'oteekawo n'olubongo okuluka kulona kwa 2022 so kati okukyalira kwa jjajja ffe omusiraamu tugiyita farasi jjajja yakola statement ngandi mukabulu jjajja yali kuledi stifyesi kuleti ngandi waka nga sitogerangako naye naye nga yafafa abo abantu abalimu ensonga n'agamba gwe yali naye munnamawulire n'amugamba nti tuyinza okusuba mu lyannyama tuleete kalungi akumanyi temwemanyi twemanyi kale tuludde ku bimeeza byaffe mambo bado sikimba wakati ani naye ng'ate yalinga agusambira eri naye ng'era nagamba oyina ensonga nange nemugamba oyina ensonga naye n'ogamba nti ojjawo mu lyannyama banatoa omugonjo baleeta maiti kozanyakyogera mukabasaba omupiira gogeze ennyuma yatatawo yabukajjansi ate tuteekawo yabitoogo omuntu gwe tuleeta sabusuti ateeka okuba nga akubibwa abantu mu ngalo bajjawo besiki kuba twali tubuliddwa nga fena tuli kubesiki talimu oyatuuka nga ayerudde okuva emagere netugamba ensi teyakyuka empologoma yayingirawo ensi teyakyuka bakulaga musajja yattampologoma ngaogambola akuba nyo obulimu kyane olwekyo bano abasajja tulina batono mu nsi tulina okukola kyetukola kyonatwalira esaawa ogezi ku mikolo sigafera kitwogera era ekika kibakasi batugamba ate oli omwogezi yabajja obungi abasukulu tulina okukkiriza nebitongole eyo tulina okukkiriza tugaa naye gundi eyatusukkalwako nemupiira gwe gutyo n'awalala kati bano akibagaza ensi ya ffenna emikisa tugyendaya abantu okwagala ensi zaabwe emikisa mukyenkanya tulina kubeera nga twekananga naye emikisa nga tugikola ki oli agamba bampadde omukisa naye ntwenyigidde mu KCC naye simanyira kumanya omupiira gugange naye omukisa nagukoze ekyo mabu decision ngetandika tuteekawo kati bannayuganda bonna balina omukisa kyekibuzo ekiriwo do we have equal opportunities nga tuna tugamba ba Uganda ffenna twagala Uganda nzera nampulira bubi nnyo nga ennyonyi gyenjagala okugenda ya Uganda teri bagaze ennyonyi nnungi tombadya nenubupya ate buno bwe tulinnya e Tanzania kutambula kukanga naye ani gwempagira wanzirawo Uganda eyalayo ate nokyusa eya Uganda mali mubisiruwazi bajja bani Uganda eyalayo nebateekawo eya Uganda baali badirector ya Uganda abadirector yabananyini oba erinnya ali ku marketinga kuduwiri Uganda esobola okubanga efunda kuduwiri yatunda kuduwiri yayo n'ekiguzi ono gaali n'ekiguzi ono gaali kakati gwoteekedde awo lwaki tewagikomyawo Uganda airline n'otugyawo cooperatives n'otuleetera sako cooperatives ebbanga yaffe awo olabamu abavubuka eyali standard charge awo William ne cooperative bank
nawali ewandegeya around about eyo etunudde mu gundu tezali kulanyisa cooperative bank ngera banka ebola abegasi ab'ebibiina ebyegasi ne bakijja ate ne baleeta sako ne sako z'abantu bantu mulimu era ekibiina kya Sweden kyaliyo nga cooperative eziba nga kituwagira mu bintu bingi waliwo n'ekibiina ky'Amerika kyali American Alliance nga kirina okulumu nga cooperative bank eyamba abegasi sonolwekyo okugenda okulaba ddajja ntuuku nga mulwadde ate n'owekitiibwa ddadde waffe Muhammad okukyalira omulwadde embeera okumanya okukyalira omulwadde embeera waliwo n'omulwadde yalwala naye nga neiba w'omubaka naye ng'omukyalo kye yali musiraamu ng'avuma omubaka oluusi nga ne mukubya ateekamu n'ebitaano nabbi yamala ennaku nga nnyo oba ssatu nga tamulaba oba ttaano n'abuuza abantu nti omukyalo n'ateka okumuma oluusi n'ateeka ebitambi mu kubaanga nibamugamba nti mulwadde nabbi yagula ebintu n'agenda namulaba ate muno jjajja n'oku nga wakinywi wakika kyange ekyakisigenda nabbi yagenda ku mukyala abadde amuvuma nga amusubira lekati omuntu yenna nga mulwadde ne bwaba akuvuma nga akukola kigenda omulambule ebintu byotagendangamu byebintu bisatu ekisooka nga tebakuyise ku mukolo tebakuyise ku mbaga togenda yayagamba webakuyiranga supu wenyanga weka nze mmeeya olwokuba nze mmeeya nkyame webakusitulanga katebe webakumanga ennyama n'atugamba okujjako ku mufu ekumulwadde era tugambanga nti ze tebambikibanaye bino ebisigadde ebikutuukangako wenenyanga wekamu obemmeeya nebakusitula ku mutebe balina enteekateeka yaabwe bayinza okuba mu kika kya balina mmeeya waabwe ow'ekika bobugwe bamanyi omulonde ku kika kyaffe otagalatagala munze mmeeya balina okuyita nze newegenda era nali nga waliyo convention nga tebampise nzija nentuulamu nasigamba mumanyegamba mpereze yakakakula okunzikakkana nembuliriza ntambula nengenda soka tokulambula jjajja naye kyamukisa bulungi jjajja asiima omuntu yenna asiima musimu ng'akyalikola mwogere asiima okwata esaati nekiteeki ng'ekitone ekikuwa naye muyajjamu byonna nze waliwo pasita wange nagenda mu Amerika nga mukwano gwange yanyamba nnyo akyasanga omupiira ngangaulina bayibuli yagiba bulungi bwendatta teyanyiiga kitebe nali manyi pasita wange yasula bayibuli oba oyo ogaseeko ku mwoyo ogaseeko ku mwoyo omuyayiga bunyizi era omulala seeko naleeta kurani yali musiza bawala bungaddede bulungi olanyama walideddede ekanzu kati nemanya abalya mmere wakiri omuntu akusima jjajja yasinga ekyambula president n'asiima bannaffe abali emitala w'amayanja nnyo n'asiima ne kamera ezimutunulamu abantu omuyamba ate n'asiima nnyo ate n'alaga nti muvumu ate n'alaga nti ne mukyala we balinambula bumu era ekintu ekyo era nange nakwebazaako nnyo waliwa puroguramu ezo nga nembeze waffe amukyali era nze nange nebaza nnyo management ya flashlight njebaza okumpa omukisa okuba nti ntudde wano nange amuyinza okujja abantu ngaabo balondoole mwamwangwa nnyo bannamawulire ekizimbe kiyidde mbeera nokujjakobebaza okujjayo abantu ngaabo bangi naye amukisa bulungi jjajja nooku ali muvumu ate naye alinako ajja kubona omuntu era nga alinako osaamu naabakujjanjaba so abantu baba bina buli omu kyasobola tekyetaaga sente nyingi kyonna kyosobola kwatagane tulabe nga tujjanjaba munnaffe osanga katonda ayinza okuyita muwawaabo ate ffe ebaddeyo nabitukansa okimanyi nanti oyiga osobola okujjanjaba oyo ate katonda gwe n'agikutaasa ogamba kino gyakola kinonayita ntya naye muddanga malayika yerigamba nti maye kyakutaasa endwadde wadduukirira mu na bibuli yagamba nti alina zikoteze bulungi naye bwegambye nti katonda oba katonda oba nange abukimanyi nti nali mulwadde tewajja kunda nalyoka mubuuza katonda wansanga wagambe endwadde zitakuwa ku mazzi nalyoka kugamba oli luna yali omulwadde gwe wawa ekyokulya wawanze
kati malayika eyinza okuba ng'ezirawo eraba abaddu be ng'eyise mu mulya ennyama kyova olaba ffe mu busiraamu owanika emikono gamba ayi Allah wampadde obulamu nkwebaza naye njagala saddaaka zange zibe nnusa omuntu oyo gw'owadde omugaati kyova olaba ŋŋamba nnyo abantu ŋŋamba nnyo puroguramu zino motivatinga ŋŋamba nnyo abantu tosobola kuba omuntu siringi 10 masiikiini akikolemu omwogedde wa masiikiini masiikiini bamuwa kitaawe nti oba olya 15 ekyebisala muwe kwona akute ayise n'omukka ajja kugana omusajja oyo Rogers kwolwo tajja kumanya linnya bw'obanga oyina kikabuuti kimuwe yebikkako n'empewo bw'obanga oli omugaati bw'oba owa ne masiikiini aba ajja kusaasa mugabanire wamu okuwangula obukulembeze buno kisa kya Katonda nagamba kakugezese muddu gwe webukuwadde oyambye abantu naawe oddizaako nze kyenzijukira kimu akibantu balina ennimiro kinobulamu era neyo eddwawo eri alla tutaase abatusekeranga munda tebaseka tuyinza obutasukaawo kweyo naye tuwebale nnyo okukyalirako jjajja nekunkubi ya Rugaba era mwenna alina kyalina kyasobola okuleeta please kindly every time essimu eyange gyemulabita wansi awo nze amuli mu mitambo wengi oba ye oba yange so tubaako whatever you have you can use that telephone number 0772980933 yenkubi ya Rugaba bw'okuba essimu nga teriiko you can use air management 772915165 eyo yange ya management y'eno program meya webale nnyo for that brief introduction ate n'okutwebaza n'okutwaka highlights okukyala kunkubi ya Rugaba naye akuume omukama nga mugenda kweza program yaffe kigenda okutandika meya gyotabadde ebbanga gyotambula yonna gyobadde ng'otabala ensi eno yonna kulikayo ebintu badde bingi biyitingana naye ng'ekibuzo twebuuza is Uganda safe okumanyi okulaba sebbomu zitulika n'ekyokubiri muganda wate mukwano gwaffe Muhammad Segi babamyezi Portugal ate n'ekirala bwenga gwe omusajja omusiraamu ekiriwo kakyenda batisatiza kati abantu n'ebiro byaffe tutalisubbisala kasitoba n'ekirevu kati ganze ndi mukristaayo asabala n'ekirevu kyamanyiza ogamba gundi baabo basiraamu gavumenti yena abasiraamu ebabeeredde ki olwanya lw'okutta Sheikh Chief akwati eyakafa bwe bagamba nti obujjadda okwerabiza amaalo ga kitaawe obujjadda manifu abaali bafudde waliyo yaziya naye kati nga bagenze kukijja n'emiyembo no obujjadda esigiri ezo zaali moto naye nga basiraamu baali esigiri zaali moto esigiri ezo zolaba era bwe oyina esigiri oya ku motoka aliwo bindi omu yagamba tofanga toguze emotoka simu nnyo emotoka sikwegera era abantu b'ebulaaya bakimanyi emotoka tebakulimba era togamba nga munaguze emotoka n'omugaba lwaki tasoose emotoka ya mugaso nnyo nnyo wali ku covid nga tolina pickup emotoka sikwegera kyabugagganya kyabulamu emotoka kikulu nnyo mu maka so n'olwekyo ekibuzo ekyobuuza Uganda safe tetuli safe tubadde n'obutanyumba tubadde n'ebikyambula tubadde kati bomu zeziriwo kati bomu ziri kulevo naye byonna bikwiye ekiyinza Mwami Museveni awangudde entalo zonna information advance era obutalo bweru abantu bakwekanga Mwami Museveni ne balagirira ab'obuti bwali n'abakola Mwami Museveni awangudde entalo zonna lwa mukwano n'obukulembeze bwa LC oba RC n'abantu nga tutandikira ku lutalo lw'eruweero olwa abantu obutabana parallel line na gavumenti tujja kitukomawo amakulu gaakyo twebuuza era obuganzi bw'abantu bwamuvuddeko enkolagana ye n'abantu akalulu ka bigaali kano ke twakamala kakyagulanyi ke yawangula kaleese omuwaatwa munene nnyo wakati w'abantu n'ebitongole bya gavumenti ebikulembera Omwami Museveni era omuwaatwa ogwo omuntu kiyinza n'omuwaliriza okulaba omuntu omukyamu n'amuleka
Uzaba y'omubbi ng'asala omuntu ensawo ne bamuleka. Omukazi ne yeesiibanga. Ne bajja mu ensawo y'omuntu mu mmotoka ng'abantu bali bamulaba. Ate ne bajja bakwata ku gwa ne bamugoba. Omulandu n'akwata omukazi atabuuza nga bamulaba. Wali otambuddeko mu mayumba gaffe gano ag'omu ghetto n'oyita ku bantu nga tobabuuzizza ekikomera ne kikoma oddo bakola bati tebakusekerera ate bwe mwennyini bakolako emikolo omanyi bali ogezeeko bwe notaba naawo bali eyo mu mayumba gaffe naye nga bo bamanyi bakoma oba onyawo ng'ogomyewo ate nga balina okubuuza mpitewa oluwonkole lwateekawo wakati wa kampeeni ya Kyagulanyi nabo lutuleetedde omuwato omunene fe abakusobola okwekuba mu mutima naye abantu abamu bayimaayi olw'abaana abafu bw'otunuulira ekyali ekalangala nga tugenda okunoonya ekalangala mulabanga mu era mpuliranye abantu abagamba nootu yakolawo oti kana akalu tekali kalulu yali vita Vietinamu ngeri mu Uganda okimanyi nti akakiiko k'ebyokulonda kakyusa n'ekifo ekya bulijjo ne kakitwala ekyambogo ne bamanya nti wano wirido luutu wano Kyagulanyi we tugenda omukwatira wano mu katonda nga tewalina muntu tagenda kusukkawo ng'ekisenge kikomye bogezaako kugamba nti kafaanagana ne tugenda eruwuuka abantu ne bawuga kiyanja bali abafiira mu kuga mubireete ku bifaana ng'abantu baswiminga bagenda omanyi nga Kyagulanyi ayingira mukono ekyagulo bulijjo tuva ku nomination abakulu ne batuuka babazi yatuuka enakivubo kudenye mukulu w'esinye naye n'atuuka bonna ne bagenda kana akalulu kali musana akalulu akabaddewo wabaddewo okwegatta mu bantu twakatonkano kubagalakira Kyagulanyi lwe yali lwekubisaamu yali kulemaani era bwe mpulira nga ate abakulu abamu abeesimbawo ali mu tenti agamba nga temwayambala ngule ate nga naye wali weesimbyewo naye wali weesimbyewo ngule yamulema ate naawe yakulema ate okibuuza Kyagulanyi kitegeeza Kyagulanyi byayimba nti babeere batumati naye babeere mu kisenge batuwulira ate omutuufu ate naawe otubuuza ngule nga naye weesimbawo wali tojagala okuva okitoka omwaka oguwedde buli we twavanga mu kagulu nga tukola koolo bundi akomewo bundi takomewo wekyali abaana nga tebalabika nakati batubuuza mukolaki nakati era bw'owulira kala kaluuze kabaddemu obaddewo abadde agamba Sebagala ne Bobi Sebagala yagenda ebalala ne bakuba amasasi omuntu teyafa Bobi Wine yasinye yafa Bobi Wine n'awambibwa n'abeera mu palasi okumala omwezi mulamba toyinza kigenda ku Sebagala Sebagala yayugumya ensi Bobi Wine n'abeera mu military bano babatwala mu kooti masho ne bateekawo netteeka nga teri kwambala mumyufu kikibangawo ng'abantu bakuba mu liiso bakuba omuntu omu wano kamukirira baife bwe yagendako ebulange yalina ofiisa wa RDC yadda namukuba naye si yayuguma naye ku luno nga buli bwe tukomawo emmotoka zinyiga bino binyiga n'obuuza nti Kyagulanyi akolaki omanyi obulumi Kyagulanyi bwalina nga abantu bobadde nabo wano ne bakasuka bomu nekuyita wano nga wano oyogera ne b'ofiisa omanyi obulu Kyagulanyi ekifaananyi kyalina ng'ali awo bwati ono yali akulinanye wano nono yafa ne ba Alan Sewanyana ababakawo ne Segiriya lwe waali badde nabo ate abo ne babateekayo bonna bali ku bunke gw'ogamba ati akola ki omanyi ekifaananyi kyalina baakwata yonna ttiimu ye twali naye kalangala fe abaali bajja twakoba mukulu yonna ne bagikuba ku poliisi n'ebintu byaffe kampeeni kyeru kyali kirala fenna okuzanira ku social media oli wabeera ku social media ng'asobola okupostinga ekyakyakulanye kyali kirala mayiriya ebyo yali vita yennyini nga wetulaba mulingo ga ndaba muvi omuntu n'akuyimirira bwati maaso naga obulamu bwo kati bumalawo ne balengera Kyagulanyi ngajja bonna ne bateekinga kava naye ng'emundu zitunudde mbaana tubadde tuli wano ne tukaayanamu ne tugenda mu kampeni lwekyeso kandeti zibadde endala abantu nga balibadde tushuti tukimu ne bakuba omwana wano eriiso bannamawulire bano bwe banyigira buseka ekifaananyi kyalina mu maaso kubanga abamu twagendanga eno nogera notani naye ye yamalako byonna kuba wagendanga nogaakiranga erina okunoonya akange noleka banno nga bagenzi naye ye alina ekifaananyi kya Uganda bwe yali bwati akiyinulamu neyebaka mupiro n'awaka ne bamugaana okuyunja ettooke n'abakozi ne babamuwambako n'asigala babirire mukyalawo ne bebi ow'omwaka 10 talina mmere talina ki ng'ogamba nti ebintu bino tubadde tukola
tukoze nnyo ne bamukubise mwogere ne bani ekyakkopi kyabadde kirala naye era mu mbeera eyo yonna n'aleeta abakulembeze eggwanga lyonna ekikopi kyakoze Ssebaggala yawangula Kampala naye teyaleeta bwalala n'amenya likodi y'ababaka ba paalamenti aba opposition ne tuyingira enkaaga tekibanga tubadde tuwangula disitulikiti y'e Kampala ne Masaka nga ne Butambala mpigi ezo zonna zaatulema ne Mukono wano ng'ebusoga tuwangulako wali ewekanzala division Muhammad Kezaala naye ku luno Eastern yonna omuntu na Ssebaggala yakubako yakuba Kavuma ate ng'era amukubiriza Kikungwe Allah amusaasi golaba amukubiriza naye ono yalese abaana ne bakuba n'akuba omwana n'akuba Muyingo n'akuba omwana n'akuba Mirya Kyambadde n'akuba omwana n'akuba n'Amakooba n'abasajja mmwe mulya mmere ekyabatakiraba bali ennyama okujjako nga tolaba nga Bayibuli yagamba nti balina amaaso tebalaba balina amaaso tosobola kugamba nti kyakulanyirize sirto Katonda ye yamutuwa gye yava leeta ennyimba ze zonna okuva we yasooka zonna zikwata ku muntu wa bulijjo talina mu kipempewo gwe mulya mukuga kipempewo batugamba kiba kiwojjolo batugamba kiba naye alina ekiro era kinga bwe kibeera kibuukabuuka ne kigendako eno ne kiddako eno bandirisha okujjako obuzina buno obugonda mulimu magone nenjagala obulireyo obuyimba lwa Kyagulanyi abawala bafuga busanga ndi bali babuzaabuza awe tugenda mukala akayimba kolo so n'olwekyo kosinga okwagala n'olwekyo twandibadde tutya singa bobite n'olwekyo eggwanga teriri seefu ate gavumenti eremedde okutegeeza bannayuganda Amerika etegeeza ensi yaayo bane Bungereza bannansi baffe temuva ku mitego oba musibe mwebyaabo bano abantu abatuuse okwetuyisizaako bomu tesiba mbizi embizi evaka bazina bazigwoki they are not pigs ani fa manager b'ebbizi ezo oba asaffe bwetubuuzako kubanga bo balayire kololo bagenda tuku sinzi ensonyi yabwe gye bakola mutawa respect opponent abazze ne terrorist siba opponent kuba ye terrorist kati omutwalanga pig embizi siwulyangayo mbizi nti yalumya abantu omuntu yatulisizaako bomu natta abapoliisi abakyali pigi walifunda n'ekiku kiyinza okulebala okuzaala obugumu ekiku nakyadde mbulira omwo kikulemesa okweyagala naye oba oliba otinga pigi eyefulutira wali tayinza yevulungira bitafu batugamba pigi ey'omunsiko eruma ani yali erumya Mama Museveni alina okusagira mu bintu byo bano ba terrorist abeetaaga intelligence kubanga ennyingo za security nazoogedde tuzimanyi ffenna abakola ku private investigation esooka detective kuketta ngaoyomukesi omuntu wa bulijjo kuketta ate bakubanga afaanana abantu genda osoma akatabo ka Kikonyogo oba nketta mizinga oba bazibumbira ey'okubiri investigation nonereza eyokusatu protection okuuma nga bwolaba njawuliwa okuketta n'investigation okuketta n'okubonereza kyanjawulo nze bwe mmala okuketta n'enkuleetera obujulizi nga bwotandika okubonereza detective mulala mbega mulala na mbega aketta nati Uganda byonna ebyokolaba abajjajjaffe bagamba mbega ow'ekkanzu musajja abeeranga n'akakanzu akakubye naye nga yembega naye kati mbega abeera wa bodaboda nga ayina essimu smart card ya milioni 4 ate kakiyatanywa abikwalu kakugenda kubega nga bupisoni tubulaba ogenda kubega nakutwalako nagamba ndindaako nadda wabbali yalo kubega gwe mukini alina obulevu kigamba ogonge mwanjawulo alina maka apulika ekigundi kyakuno ne kumbaga beeyandula zenkoleramu iso mbega yeyandula mbega afaanana society mbega n'omwenge ogw'ebbeeyi mbega anyama ekyebisala naye genda mu mabaala kati batudde basabye ezinyogoga obega tutegererawo mbega afaanana abantu b'omukatale migugutika ng'atikka naye bano bambega bakaada yembega ye detective oba informa kubanga ye omulimu gwa informa gakulaba abasajja bonna kubatuula kangeze wano kutalenda ne informa kati awo detective ye watandikira omukesi
Nakubabira wano. Kati omukesi n'atandika okubalondola bava wano baddawa bano balondola Kyagulanyi na Mulyanyi. Era mbe obutujju tebabuyiga na zino omundu zike47 mamba. Obutujju babuyiga na mugezi. Naye genda ku polisi yaffe ani abalina wifi. Balina wifi kizibu. Tunazo wisande balaba wano kubanga tulina wifi n'olubuka. Bazungira wano? Waliwo wa polisi alina iPad nasobola bakabakala. Facilitation kijjo omuwadde kubanga mbega ateka okuba aliwo facilitated nga bayina emmotoka gavumenti zereeta bakanya kabangali za high robbery mukuba essimu emmotoka ekutte omende ebagitayiza ariko bagireeta omutujju atambula n'ekikopo kino yetaaga gundi landimayini yetaaga kujja RPG omutujju ajja n'ekikopo kino n'ayingira abantu ba America era abantu bagamba nnyo nti America baali kuba bo America tebakikubanga ko kutwitawo 2019 Pentagon semuntu yakubibwa nange negase kuba abaana abatujju baleeta abaana baabwe mu America ne basoma okuyiga ebiseera ebyo nga oba olina internal flight mu America esaawa zino okuba ku kisaawe ogenda n'obusobola obuwoka obumanyi buno obwira kuli simuzi ogenda bugenzi tebaaza internal flight ne bayiga ennyonyi ne basomera mu America high school naye nga batujju tobulaba obutujju bano tebabunenyeza gavumenti babunenyeza bitongole ebyagala okukwatagana n'okuba America saayi eyagala okukwatagana n'FBI naye nga Abaisirairi baali bababodamu tebagenda pako batugamba Bin Laden oba okiteekira Bin Laden yali wa saayi yali munnaabwe era America yamukozesa nnyo wakati w'olutalo lwa Iran ne Iran kakati abaana bwe bakwata ebyo ne balinnya ennyonyi bonna ne bagenda ne bakwata abakolamu mu nnyonyi yagundi ne babateekako obusobo bwekuganda ne babatwala ne batandika okutugenda ebu ne bagyolekeza Pentagon jjukira ennyonyi West Parking ebu ne bagyolekeza Pentagon ennyonyi zaali sisatu emu baagikubemu nga tebagiraba eyali erumbye Pentagon zaali nnyonyi olwatomera ekizimbe nekyana abagende mu America bakimanyi ezimbe ebiwanvu olubitukuba mabire kuba ennyonyi yo buli lwegira bwetikebwe nga tewali gundi eyaka bali smart ne bakola omulimu gwabwe nga smart so kakati wano e Uganda gavumenti enanga nesijja munenya kubanga enanga si yabayogera ati kati kale muyina rediyo yammwe muyina marketing department ebyo ebirango byosoma omanye yaterese sente zibabazimanyi kusoma birango enanga asomagirana busometi bali kuprescof era nze ne gavumenti sobola kunoonya enanga mwagaza nti niwe bevundeko tinoonya enanga mukuba mumpinga enanga ye tayogera byalina okwogera enanga ddoboozi bakozesa mukozesa enanga agera ku makyana bagamba bakutta abantu tetubalina ekyana agamba tubalina kiregeeza tamanyi ligenda maaso oba mulwadde bana mulamu aweerera baana anoonya sente zakawo oba oyagala okukola muofimu olya dikiteta olina okubanga kuvuga mufuku kagaali onavuga omufuku kagaali omutwale basaka okubira emitwe enkuba teweggama oja kweggama wandi olina okwevugira paka wokutuusa enkuba newekkuba ekika eryakuyamba anayinza okuyamba okusindikirako kati oba onavuga omufuku kati okukolera mu gavumenti zino oteeka okuba weewaddeyo okuba oti era nze ekyangana okuzanya emizannyo katemba nali bulungi ate mukibi mukwano gwange benyiseeyo senkubuge naye nagana okuzanya katemba kuzanyisa paati kakasiru oba mutamizi wakulu zipatito zake oba omwavu zindagala paati mwana wamule nga buli kale kikyaliyo mubawezi banafu abamu bakkiriza okubazanyisa n'abatamivu kulumbe benanga toyinza kubanga ddala nga toliyo ekyo n'oyogere so kakati wetuba tunakukola security ennungi tusooke tuwe facility tubire basaayi A oba basaayi D bamo oba badetective babere nga baliwo facilitated singa twabadde tutudde wali waliwo polisi wali batola basaayi A waffe atwala fayiro ali ku bodaboda ne fayiro eriwa erimu obuwuzi agitwala mu kooti enkuba weetonyi ye bwe mbanga nakutayimize n'enjukakulaku
nekolagana ne wa boda parking awo nemugamba boda mukonsozi befulegewe demu amafuta omulala jaji ebontonabeerawo baana bagezi gezefaira tugijjawo nga musango aho nesukka wanozo wegatu namusango gwamaanyi ng'ogitwala ogiti ku boda boda ekanaawo etuuka ewasolisita jena sitakanto netuuka awo wenjiriyawo abaana bagiryawo ova naawo how safe are we in this era of bombing? eggwanga gavumenti security erina okukkiriza have a problem waliwo obulumbe bwabwe tetukola anamalimba waliwo abalumbye eggwanga si big bannayuganda baliwo ababalumbye kubanga batuuka ku digida batukwako ebigogo bakubye baasi kati omwana okukkiriza nti waliwo abatulumbye let's organize ourselves batuuka ku digida tebatukuba baasi walabye obwengwanga jja yabadde omukyalo baladde busapato babamujjawo bakazi biwaani nainaani ngaalibwati ali eyo mu lukoola nga abaleese embwa nga nabo tebakuza kulaga nti they are trained omanyi omusirikale wa America oba omugoniga zeremboba mwena mumusooka nemutulira omusajja nga akyaliko kituufu yasabye omukyala kubanga eyo unit abadde alinga ageza boyfriend oba yabadde mu magiige ateekwa okujja okuva mu mmotoka nemumanya nti kati lubaze babalina nembwa yenyini bagirese baze ezinezaffe zinezewaka obanga erikireyimbulabo obuganda obwo naye omusirikale kati bendiko bombi omwami nomula nga unit yeryawo nti eriwero equipped baali badde bali smart nga bali mubyambalo byabwe oba byakati oba byaki nga unit nejja bomwesa abantu ngojjale nga nenembwa temanyi wetandikira nagirese tamanyi watandikira talina jogulafu wa kibuga kubanga abo baali badde nga wetutudde wano nga balina kamera eraba ekibuga kyonna wekitambula kikuddayo kujjayo kamera bagambe bagenda bitandika leero batandika butandisi ensi batandika butandisi myaka 35 yabadde ekibuga tekinamera werokwepira kamera bamala kuddayo nebagamba ono yavudde wano twalibadde ekibuga bakiraba bati eno kamera ekutte sayidi eno bali mu nsonga olumu ng'eno oyo omusajja wuuyo naye katumala kuddayo ne bajja oluusi ku kikomera kyange ne basaba katanga tuyambeko embeera yabadde wano yabadde eti tuyambeko embeera yabadde eti nolyoka obuuza okolamu olinajjanga ofiisa mulabanga tukole ki namulabye ofiisa tamanyi nti bomu ng'ewedde basooka kulaba kugobawo bantu kubanga omusajja ayinza okuba aleseewo bomu endala ayinza okuba ali ku kizimbe ng'aleseewo bomu endala eno bembamaliriza ekyandike kale mumbeera ng'eyo pulezidenti Museveni nga kamanda in chief mumbeera yonna gye yabutwalamu nga Kyagulanyi awamu yalibadde asooka kuteeka security ye well trained officers nga detective nga bali wefacility genda mugundi bweba kinene nnyo balina kompyuta eba eribakosesayo oba procurement photocopy oba procurement iPad buli side oba detective yalibadde ne iPad kwatambuliza emirimu era nga tulina network bazibaako kati okubuulira bazikolerako womanyira nti tukyali mubi tetusobola kupresinga mubi genda ng'ogenza okujja okugalidingi pamiti ate walibadde okyasaba enangamuntu nga nina date of birth buuza bali mu nsizo desi zaako olulina kuba oteekamu watisiwa date of birth ekikumi nabbiri epo 2016 sannem nganda byonna neyiwa kimala era bali ba detective babeera ku kkuba okwo tokulaba abatujju tebakozesa motoka n'amasimu kolbox kubanga ona saidi abaali mu motoka eriwera equipped with computer anyiga takata ndibalibaliko yanyiga bunyisi motoka number plate yonga emotoka erimanya kanganda ali agenda okunyiga nganda ali abamukwatako eguli bamukwatako eguli kyokola bawa abakulembedde oba oli mulali wa firimu ajayo ekitala kino nakiteeka ku dashboard bowedde kubanga agenda okuyimiriza nga data bagireese naye ogenda ku driving permit ate ne bagamba leeta endangamuntu ate nti ateekayo date of birth nenamba yange yenangamuntu kitegeeza ebintu byaffe ebiri computerized baali badde bagamba bugamba gwe nganda atongamuntu ati otwesinga okutwesinga ababbi oba batya nojja wano mu revenue nga nina endangamuntu naye mbagamba nti nze gundi ate nze nganda ali date of birth lwaki ate otuma endangamuntu
ensuku ebeera computerized olwo baba bamaze okuzuula Lubega yayingira mu state gundi yafiirako gundi yasulako ku address gundi newe oba wagenda California newe oba oli Manchester ng'obeera party oba mu East London oba Charlton bakuzuula kubanga newe obanga wali azaamaanya obutalabirira baana buli woofuna omulimu saneemuyo So the safety of Ugandans would be in balance. Naye ekisinga obukulu kwe kuddayo okujjawo Caroline n'abantu baabwe n'aba LCY. Nti tuleme okukozesa aba crime preventers tuzeeyo buto ba LC chairman. Mulimu abatali balungi ngera mu makenga awalala. Tuzeeyo LCY buli obuvunaanyizibwa. Eroketi naawe. Negede ko kibagambye kino President Museveni yawangula entalo zonna nga alina collaboration abayekera bajjanga ne batuula wano ye yerabidde omuyekera n'atula mu kodesi ya maama amateeka ne gajja information Lutamaguzi yali mu kibalimu yamukweka n'amuzibira kati muntu kyalina omutima oguzibira omukozi w'ekibi ku migga egivuga ekiro bakuba abantu mubba omwana wa bodaboda wanomu tuli safe otiri asobola kuwa information tuyina kuddayo beekube mu kifuba nekikyasobagamba juzi nti abamu kwabo bali mbude anti kati abalina Museveni tebamuwulira mazima yamazima agetaali anti ajja gafuna nga kiri tuleti ekikubitulire nakibagamba ku programu eno mwabatula abatawatuliza tetuvoola ate tetuvuma naye nga kyetukola tuteekako etofali ku sefe bano abavubuka bano abalinaanye nate bano abasajja tabasema FCF simanye fiso bano abatuvoola erina kuba bidange erina kuba mali amatembo kati bano abaliko kibanga nze bwe nina ttiimu yange nempa abantu bonna naye nga bonna tebalina mirimu babanga abakozi bange teba bakungayidinga era nkwebazaako olina obi wange mu ofiisi abaana bonna bwe mugambye omukisa gweguli bonna si gwange opportunity nali badde awo buli okuba otingira abaana bange nange ndina abakuzi naye tewali tobitadde mu ya family gwebaliigira nange osoga ate tesiri muntu nesobola kugijjuza wangamba neise obulungi ngenda kujja kaseera kakati ati kwe positioning tumala gamba nti weyisa bulungi olwokuweyera oluguudo otekwa kwe positioninga oli smart oyogera bulungi omwana asoboke kuba yakuleeta tata nafunye omusajja mwambala abazukulu wakatubera mu Uganda empya olina okunoonya omuntu gwonazaalamu ng'ali muconnected kubanga ensi etambulira ku netiwaki okukubira nakukubirayo olwokwakasija ekiini tuli baavu ewaffe ate otuleetera mwavu n'ozirika famire kubanga kazinyenya amazina ogenda gakolerera n'olwekyo tuli ku nsonga ya security tuddeyo tuzimbe intelligence amagezi gobawa tuzimbe intelligence n'investigation n'abapoliisi nabo bagende mu parliament n'amaki kubanga bakwasisa amateeka bakitebali balina olwedde balina twala balina abakiikirira ono omukyala bali babivaako dda bakola amagye nga bwe gakiikirirwa abantu 10 ne poliisi efuna abantu 10 kubanga yekwasisa amateeka erabire ddala amateeka nga gevoola ate singa balina abakiikira bali badde basula bwebate ensambya olabye military bwefaanana gende bombo bali badde basula omu nga walabye okuva woogenda so singa balina abakiikira mu palamenti ng'ayogerera bajeti yaabwe nabo bafunamu abakiikirire 10 batuule waliiga baliwo batuule bombo nabano batuule wali enakawa entinda nabo balonda abaabwe 10 mugundi tebalina kanso police council teyiyo kati bambega babiri wero facilitated ne bagundi kati abana bera facilitated okuwanisa omuntu yeetaaga omuntu bamubega ne basula nti Osama bin Laden mwali nti mwali Obama yatuula bwati n'agamba mulungu ndawumaze okumubega omuntu jagenda nambega naye bino ate byemukola ebyekijinga ate babakuyewe mukuuma kati bano bakuumawo obanga ovugala bakuumawo emmengo bakuumawo erubaga bakuumawo erubaga era omuntu gwaddawano yeye musibe nnyo omuntu giye musibe nnyo era ne ku CPS abalumba balala ye musibe nnyo
olaba nange nkiraba lemaani omulimi ebitongole birabo bikuumi kubanga omutujjunewo n'ateekawo lolemba kuliko abakangaladde bwati omuntu aliredde okufa ate omuletedde bamuntu omuntu aliredde okufa ate aliredde okufa era ajja kukwata bomuze mumutunule bwe muntu mumukube atulike kuketta kyekibulamu naye bano babega bamwe bakaada abega kyagulanira muleta kyokuzibu ekibi batuuza balira tubatukuba obutayimba kuya tulinawo piso tulinawo baani lwaki batukuba obutayimba babivaako obagenda ekintu kimu mulya nyama press conference genda kuba yaaki ebyo bibeereremu kuba bannayuganda babasuubiramu bakuuma kubanga omutujju nange ndufiiramu otekwekanga nga mbafudde era mukazinwa abantu badigize abafu egogo twafiirwa abantu baffe tuleme kulowooza nti biigi bano si biigi omuntu olina omuwa ekintu ekiridde kati n'omuntu awulira ate bapulezidenti abayise biigi bajja basobola naluta ate ng'omala n'olagala waliwo omulimu gwalina okukolebwa nga waliwo everybody waliwo anybody waliwo nobody everybody yawoza anybody agenda kukola everybody yagamba anybody ajja kukola anybody n'ata kukola bamaliza nga nobody ati fena tukiresa everybody yalowooza anybody ajja kukola in such a situation wenzija in such a situation okwata ekitongole kimu n'okikwasa obutujju mu Amerika babikwasa FBI nawani SFC semwayi iso ani yatuusewo ne bagamba kakati bwe bakwasa obuvunanyizibwa operation zituula naye nga tumanyi whose responsibility in such situation. So n'olwekyo gavumenti egende nnyo deep mu bambega ebamere wero facilitate bino byonna ebitawanya basewanya nabaani tukutabana bambega tebalina coordinated information ate ezo gwe president bamugambye tikyamutawulira ne CPS ekyo kikumanya engogo kiyakubye mu bantu n'ekibuga kina ati engogo information president akimanyi kyamutawa eriranye kati president oba olaba Flash TV banyumba bagajja bikuwa olutanda kyamutawa ye yali UCP CPS erinanye State Square omugambi agenda alaba flashlight alaba flashlight information ate tunakola kigwanga tuyambagana balina okulwanyisa tuyambagane fabamu tukyalina omutima naye bakukumalamu babawa information bagenda bakuba ebigo njagala ombulire bwewevaayo nga nkutegeera bwe bakoze statement jogedde essaawa bbiri statement emu tunuulira biri ebirala naye okubawona tebalina information bakwate ne bagitwala ne bajja bakuba ebigo ng'enkeera mbabuulira ki nange ndabazirina bw'obange tatwalira musibe emmere. We are not safe, so we are encouraging the president. We need to get together. Enkola gye bakolamu ey'okutulugunya abantu bonna mu kibuga yeeretedde ebizibu bino abantu bakyabawa information oli atunula eri bakomye omwoyo omuntu ay'ekyayi agenda mu toilet n'atagirongoosa n'asitamayo matiitiri n'afuluma naye omuntu akyayi n'atayekyayi agirongoosa n'afuluma bulungi kati ensi y'ekyayi babagamba byabwe be balyamu naye ng'ate bomu zigenda tukuba ffenna era temugenda kuba mwana wa mwami Museveni bantu baffe be balimu our junior staff abakyala n'abaami be bafa ne baganda bafa for them eggulo n'abadde pita ku nozani nga bagenda entebe buli omu bamuwadde kabangali bbiri yabeera wakati they are safe buli omu alina ezeezi minisita bagenda mu miti bannayuganda abasaba oliwola oba otukokola mu owino oba mu bantu ogenze kulya kyamisana macho kali kazi eriiso obulamu bomu emalawo obulamu tetujja kukoowa buli muntu abege munne abeereyebeereremu twabagamba weebeereremu nga balowooza tumagemage by the way kampujukize oluyimba lwa Bobi Wine oluyimba lweyagamba nti nno tutudde ku timing bomb oluyimba kati nzirabe ebungereza eyo gyogamba oba mu Amerika omuntu yeetegereza olulaga nti oyo Rogers
ali wakati w'emyaka 32-35 yabadde ayambadde bwati kakubira ebifaananyi byena nga bawalinga byena bisiibu tusobola kunoonya siye naye naye bababimuwadde ananga saalongojjoni ulidde mukwano gwange nanga looya bakimutega n'ateebereza omuntu watuyina omukugu bakubira ekifaananyi nga n'omuntu asobola kutegereka ati era naye tosobola muno omuntu abeera mu train n'ayogera omuntu adde alinyanga bwegita ali bwati adde ayambadde bwati n'atunuulira wadde wafu omuntu ayingira wali nabba ebintu nga tekyafudde n'aleeta ebijaketi naye ekyo obuvunaanyizibwa bwali bwa munnayuganda okulaba ng'olengera wanneyi olengera abasuze golojja abantu 8 baabakolaki baabegaliddemu bayingira ne sitemi ekikutasisi baamana bagenda kuddayo okusoma bayinza okutagetinga essomero bayinza okutagetinga ebifo ebisanyukirwamu omwana we yagenze obukyayi tubukyerese kati nga omukulembeze nkugamba simanyi yalinye baasi kati ndi wano bayinza okubala oluganda bakava mu kino bannayuganda kati bo begirire balina okuzza bannayuganda emitima bakubira emitima gye bazzanga ne basamba namwe bannamawulire omupiira ate tera bakuba ebibi tulina okuddayo okuzimba uganda yaffe naye nze kyemmanyi katonda atusaasire oba banayita busiya oba nakwata kalaba oba kuba naye eggwanga lijja kutegeera nga babyumidde ebyanga naye twalibadde tubeera ffenna wano nga tugenda mu nsi endala nogamba ekundi ayoli ayagenda oyo yali mukama yebuuzibwa so eggwanga oyo yalibadde mulwadde kati president Museveni yeekube mu kifuba agambe abasirikale be bakomyewo omukwano eriranagawaliwo olunene nnyo wakati buli information gye bafunye tekwa kuba ya mikko ate nga mwani Museveni entalo azirwanidde ku information kyekimubeezeza tebakuli olutalo balwanga ku information era esinga okutwala sente nyingi njagadde kale kogambye nti nno there is anybody everybody and nobody somebody yaliwo nagamba somebody yakikola somebody nagamba aloza everybody naloza everybody bamaliza nobody kyetwetaka tubeere anybody wano mu ggwanga erimu nobody somebody alowooza everybody ajja kukola everybody nalowooza anybody ajja kukola twamaliriza nga nobody so n'olwensonga eyo mwebale nnyo mwebale kutwagala ate mwebale kuza programu zaffe zino ondi weyita Alhaj Mulyannyama yekka mu ggwanga ndooza musigadde mu babiri nali manyiko ono omusajja bamwyita ono Haji onayafa yabanga ku NBS Anas Kalisa kakati ndooza omukiikirire amiina kale tusaba abakulembeze b'eggwanga muddemu okukolagana n'abantu aba bulijjo aba information waliwo akatugu akazze wano tusobole okusiga katambula mu nsi yaffe tetuvoola ate tetuvuma what we have to do is to be nice to one another to make the country resurrect once again tulata okumaliriza mukulu gavana waffe ekittaba si kittaba okutta omusiraamu Sheikh Kirevu kitaddewa ebyeddiini ey'obuyisiraamu ate kitaddewa abantu fe abakoze ekirevu kyaffe ekisooka muganda wange ofiisa yalisimati nnyo Paul Rocket yagenda okufanula akubeera abantu ngakuye abantu bana oluvannyuma lwa okukubaamalagasaalama kize kibaawo bakwata ne Ronald Sewulime baali bateebereza nti agenda kumaani nga yali agenda kusoma ekyo nokabonera akakulaga kati ate ekyabasiraamu kyo kisusa waliwo okukyayi bwe twagala okujja mu mitima gy'abantu abasiraamu si bonna batujjo oba si batujjo tiri y'obusiraamu yamirembe naye tekitegeeza nti teri musiraamu atesobola kukola kikolwa kyogekyo ngeri omuntu omulala we yalibadde nga kigwetero we yakola
abalokole batandika mako koni lagwere tata wa minister Olyemu yali ito kubazini ito joke bw'okyanga olaba ebintu ebyo ogamba lwaki ate kana President Museveni gwe wennyini sekootinga katabo gwe wennyini wagamba ng'osoma mu University e Dar es Salaam yagamba nti weeyitako Musa Kasimu Musa oba Abdallah Kasimu era ng'oyambala enkofiira y'abasiraamu okubuzaabuza n'omulwanyisa mukuti wabula yeita ye kenyini yeyogera ye katabo ke master ke yawandiika nga Lembo kubanga ye buli kimu yakikolanga amanyi Lembo ebikuba bikola bitya bisekero ye kenyini ng'asoma e Dar es Salaam nga balwanyisa Amina yayambalako enkofiira y'obusiraamu era ng'alina ne ID y'amannya yagakyusa kyeyofaayo tulina chef ali Museveni okimanyi gwe wennyini mu katabo ku wali vice president vice chairman wa military council ku mulembe gwa Bukwata wali ova ne mukyala gw'ekireka ne musanga bali bulo ne babatuuza wansi kyakuluma era okyogerako mu katabo